Nangamba ngenda kufa. Nangamba nayo manyi kye bayita okufa nga abaana tebayina toyina kika ky'obalekeseemu kitegeerekeka. Ekyo ngenze kinnuma. N'agamba Mukama ngenze nkukkuluma. Ompadde buli kimu naye sirese musaayi gwa bisirikirwa mu baana bange. Ani alirwanirira abaana bange? Kinava mu assurance awo ng'agenda ne muga Pawulo. Oba onzaddemu batonzaddeemu obadde mukwano gwange. Omwana alijja gyendi aliba yeetaaga obuyambi nga mbusobola. Sigenda kuvaamu. Era kyeyava ngamba nangamba Robina kuuma ekyapa we neebase. Manyi bagenda kujjako buli kintu bakitwale. Neerwana nga bw'osobola balemu okutunda we neebase era ekyapa ekyo. Kuba nabawulidde nga bayomba nti simanya baswazi baatunda ettaka. Ettaka eryo Pawulo kwe yeebase. Ekyapa kiri mu mikono gyange. Siteekangako yadde olukoba yadde okutundako kwota y'ettaka. Era bakimanye leero nti ne bwe bakeera kunkuba katayimbwa ku mutwe ne banzita. Ekyapa kiri mu mikono gy'abannamateeka. Ettaka eryo lyampeebwa liriko ebiragiro. It is the final channel, Zanera and SPV Graphics and of course AFCloud. Apo ejo ngamba nti giteekeko obenga osobola ofuna updates ez'enjawulo. Ekiriwo story ya nnaku. Story ya Prince Job Paul Kafeero omugenzi. Omusajja yayimba kadongo kamu n'amwagaza buli omu olw'obubaka bwe yasaaniikanga mu nnyimba ze. Bwe yasabikanga mu nnyimba ze. Kyemanyi ku Kafeero abantu bangi baali bagamba abakubi ba kadongo kamu baba balogo. Wabula Kafeero yayimba Katonda ng'oyinza omuyita gospel artist mu kadongo kamu. Era ye nga amaliriza kugamba tamanyiiyo mandwa esonyiwa. Buli yeetwala mu by'obulogo wabeerawo ky'olina okusasula. Bwe gutaba musaayi ziba ssente. Naye nga ye kimukkiririza mu Katonda. Era kyovula omusajja wadde bakadde be baasiramuka yasigalayo mu Bukatuliki anywa ebbidde lye. Yagamba Katonda yekka asonyiwa nga tataddewo obukwakkulizo. Ekyo nno kituufu. Buli muntu eyeetutte mu by'obulogo batakusaba mukaddewo, batakusaba baana bo, batakusaba musaayi gwa muntu mulala, batakusaba nsimbi oba bisolo. Obeerako nno engasi gy'olina okuwa. Wabula Katonda, kasitokkiriza Katonda tolina ngasi gy'oyinza kuwa. Okuggyako ate bano abeefuula aba Katonda ba pasita baani abo. Abo bannema okutegeera ensonga lwaki sibategeera. Wabula story gye tulina ey'ennaku nti abaana be famire ye eyagala kumuziikuula omusajja abadde awummudde emirembe gye ebbanga lino lyonna. Ekimuziikuuza baagala kola DNA. Ensonga eyo ntuufu kola DNA okakasa mbu nno bano abaana bange oba si bange. Naye awo wonna tutuuseewo tutya baana kutunda bya bugagga. Sole no njiwulidde nendeeta ennaku. Nendaga nti osobola okumala ku nsi ebbanga ng'okola. Wabula omwana oba abaana abamu abasiru ne batunda ebintu abalala ne batandika olwana. Ogenda okulaba nga ne mu ntaana gy'oli essanyu likubuze. Kati nga Kafeero bagenda muziikuula. Birimu n'amateeka kola DNA. Katuulire ku muganda wa Kafeero ono tulabe. Joseph Mugewa, muganda wa omugenzi Paul Kafeero. Ebintu bingi biyisinganye naye ng'ekibireeta nsonga ki yakugjayo omugenzi tusobole omutesitinga okumanya abaana abaki abatuufu. Mwabimanyako emabega nti abaana beeyawula era abaana bwe beeyawula beekubira enduli gye tuli nga famire. Famire siri muntu omuntu Mugewa, siri nende gwe mulaba olusi ku mativi. Tuli abantu bangi, tulina n'abakulu mu famire abatusingako, baganda baffe bangi ne bazadde baffe. Obwanti oyinza okuba ng'owulira eddoboozi limu lya Mugewa oba n'eddoboozi eddala lya Nneene. Naye mwebali abantu obuvunaanyizibwa nga ne ba Osibalamba banyinange biki ebyo n'abalala. Ebintu bibadde bingi mu mawulire era bikyali bingi olw'ensonga nti omulamwa gwe tufuna gumaliriza. Ate era tebitukanga kutujja ku mulamwa olw'ensonga nti twagala okumanya abaana bano enjawukana ebyo yabajjamu tulikiyewo tutya. Kuba twagenda mu mateeka ne twekubira omulanga abaana ne bwe bajja ekituli nga famire ne batulaba ne tugenda mu b'obuyinza tetubikola ffe. Ab'obuyinza twekubira endulu mu b'obuyinza ne batusindika mu ddiini eya gavumenti. Ekintu kino kiri mu b'obuyinza bwe twagenda mu ddiini eya gavumenti tetugamba tugenda kukola ki, tugenda bakola mu ddiini abaana bonna tutya. Tugenda bajjako omusaayi kristo kwaliko abaana 15 bajjako abaana 14 omusaayi omu tetwamuggyako waaki yadduka yagenda bweru bamala tunda biri abatabulira bwe kajansi yadduka n'agenda. Kati abaana 11 omusaayi gwabwe guli mu labalotale era omusaayi gwabwe gukuumye sampo z'omugenzi. Bwetwatuuka ewa dokita akola ku nsonga ezo kuwa gavumenti yatugamba waati sirina musaayi gwe njagala gwa mwana, sirina musaayi gwe njagala gwa mukyala, sirina
omusaayi gunjagala gwa Buganda wabula njagala omusaayi guno gugenda kukwatagana n'ebisigalira by'omugenzi. Kyatukuba enkyuku ne mugamba ogambe zinze nnyini Nantongo yaliwo gwenzirako nende yaliwo oyo mwana wa kitaffe na bulungi kafedda weetuli n'abakyala nga bonna weebali ng'ogyeko oyo omukyala ali ku lediyo aleekaana bisirikirwa ye teyaliiwo naye abasigadde buli mwana kubera teyali kimwetagisa kubaawo olw'ensonga ziri ensonga zaali z'abaana tamulinaamu mwana. Akati omukyala bisirikirwa naye alina ensonga ze zaawa. Agamba obutazaala mu Kafeero omwenge gwali gumwonoonye ng'alina low sperm count, ekitegeeza nti nga ne weeyebaka na mukazi ki tasobola kuzaala. Y'ensonga eyo etazaaza mu mukyalo ono. Wabula era awo obujulizi mb'okumanya abasawo baali bamugamba Kafeero we yafa n'afuna omusajja omulala yazaala. Kitegeeza abaana abo bonna abato tugenda kulaba ku DNA ng'ebawanda. Amanya gange nze Robin Abisirikirwa na mwandu w'omugenzi Paul Job Kafeero. Ensonga eyo ey'okuziikula omugenzi nze nganze sandibadde na buzibu oba abaana baagala okumanya taata waabwe kubanga balina right okumanya ekika kyabwe. Kati abaana abo be baafikka ku musaayi nze eby'omusaayi saabiriimu bagenda n'omukuza ne babajjako omusaayi bwe bamala bajjako omusaayi ne gusosolako abamu ne guwanda abamu. Kati bano be gwawanda famire y'omusajja gwe bayita Nanganga nja muyita musajja kubanze wange siinayo kitiibwa kye mumanyiiko. Kati mwe mumanyi nga taata wa Kafeero naye nze yayagala Kafeero we yali awasizza eyamundaga nga taata we. Bayira we Nanganga yali musajja mugagga. Kati nga bo bakula beebuuza omusajja omugagga avuga zi Citroen yayina ebizimbe atatuweerera musajja n'atambula yennyini najja n'abaganze baana mmwe sibazaala. Ye n'omuwala amuddako gwe bayita Nantongo n'abagamba taata waabwe yali Munyarwanda yabeeranga eyo mu bikajjo. Pawulo n'akulanga kyamanyi. Kati Pawulo bw'atuuka mu kibuga Pawulo n'ajja afuna erinnya Nanganga teyakwatibwa nsonyi n'akomawo atamuzaale mu bukulu. Kati Pawulo olw'ekitiibwa kye yalina n'erinnya lye n'agamba Robina omuntu ono kamulekereyo nga ndabirira bensanga ku nguudo kamulekereyo n'ekitiibwa kye. Nanganga atuuka olunaku lumu amuyita nti bagende basamire. Pawulo n'agamba bannaye omusajja mpita okusamira ate nga yaŋŋamba nti tanzaala kati nsamira lubaale ki? Pawulo n'agaana. Kuba tuli awo ng'amuga nti asiraamusi amuyita amusiraamule. Pawulo n'agamba nze omusajja yaŋŋamba tanzaala kati ate ansiraamulangaani. Pawulo n'atandika okunyiiga. By the way Nanganga ne bwe yajjanga ewaka nga akyadde ne mugamba taata wali ng'agamba ni yaga nti taata wange totawaana naye n'okumubuuza tokola ki tomubuuza. Pawulo lumu yalinnyako n'ekikomera n'adduka ng'omwami oyo atudde awo mu nnyumba. Kakati ssaawa zino nze bisirikirwa ekisinga okunnuma abantu gwe mutaaziika kababa abo abaana boolaba temumanyi na muntu kati muziikula mutya amalaala ago. Nayiyanga bwe nsobola ne nzimba amalaala ago goolaba. Tewali mukazi azaala mwana yannyambako yadde akasawo ka seminti baabazaala jagala mukozese simple logic mwenga mmwe. Pawulo yalina omukyala mu kyalo gwe namusanga naye Maria yamuzaalamu omwana ogwo. Waliwo omukyala gw'owasa mu kyalo n'omuwa amaka n'omuwa emmotoka n'atazaala baana bamala mu lubuto. Nze nali mukyala we omwana yabula naye bo baaleetanga abaana abato bo kye batamanya nti ffe twatambulanga bagainos okunoonya omwana. Bagaino ne bakonfaminga ne bagamba Pawulo omukisa wagwina ng'okyali muto nga tonnanywa bintu bino bikuwonoonye oyina low sperm count. Gaino omunaantuza n'aŋŋamba noonya omusajja oba oyagala okuzaala omwana. I couldn't. Naye omusajja bwe yafa ne banvuma ne ŋŋamba kati omusajja yenna agwa mu tageti kati wannaŋŋa nti anjagala nzaala ki ye mwana oyo gwe nazaala. Ne bwe banaasimula Kafeero ne bamugjayo eggumba bajja kuswala ng'abaana ki. Naye ekirungi bya saayansi katulinde tulabe. It is the final channel. Simanyi ndowooza gwe gy'okirinako omululu gw'ebintu bino omwana musomese oba omwana mukolere eby'obugagga. Nze nno nina endowooza nti omwana musomese naye era mukolere eby'obugagga olw'ensonga Africa tutambulira nnyo mu vicious circle of poverty. Tutya nti buli w'omala okusoma n'ogula kapoloti ozimbe n'okola ki. Naye abayindi bano bo balina engeri gye bakolamu ebintu. Jjajja waaba yagula ettaka ate tebatunda. Jjajja waaba yagula ettaka w'ofuna ssente zimbako ennyumba. Olaba olina w'otandikira ssente z'omala nti ngenda kugula poloti nkola ebiki tandika kuzimba kikutaasa obupangisa n'otandika atokolerera abaana bo. Naye mu Afirika munnaye ffe buli omu atandika eva tuba mu byakutandika nafunye akataka nkatu kiki ekitulemesezza Abafirika okubeera nga tulina continuity. Buli gwe bazaala atandika n'afanga yakamaliriza n'atandika byannaku. Naye bakadde bafuuba oba ffe tulina okukyusa ekintu ekyo. Simanyi, your opinion is as good as mine.
or even better osobola otuwa ku update ne tulaba ddala ki ekigenda maaso. It is the final channel, Zanera on SPV Graphics. We out.